نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu akyatukuumye akyatuwadde obulamu akyatugabirira mu mbeera buli omu mwali osaanye okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mutuufu twali tetumanyi nti tunaatuuka mu kiseera kino mu COVID-19 nga tukyali balamu, abamu bafudde. Fabiha wa ni'ma kullaha yani qadarullahi subhanahu wa ta'ala. Allah ffe tumwebaza kubanga akyatukuumye ate nga akyatugabirira. Abamu tetukola tetuddangayo kukola naye we tuli balamu. Ekyo kyebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'omusaba okubanga ayongera okulungiya embeera gyetuva ne gyetulaga. Amannya Omar Sulaiman Kasule, okutuusaako irimu ekwatagana ku busika. Tukyasomera ddala nno, tukyatolontoka. Ofunze nnyinza obbagamba nti ku kye twakakwatako tutenenekota tenaba kuwera ku musomo gwe tulina okusoma, naye tukyali mu introduction. Nga bulijjo nkolera wansi w'ekitongole ekiyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Ekitongole ekyo association eyo ebimu ku byekolako mwana wattu mulimu okulungamya in general ku byobusika, ku bifa ku busika obw'eddiini y'Obusiraamu, wamu nga babikwataganyizza wamu obusika obulimu ennono, obusika obulimu constitution of Uganda, byonna kubanga byonna tubisomako ne tubeera nga ffe tubikwataganya ne tujjamu ekituufu eri Abasiraamu ne kibabuulira ne tubulaga ekituufu. Naye ng'okusingira ddala bakola ku busika obukwatagana ku constitutional law of Uganda oba Islamic succession law eya Uganda, wamu mpozi ne shariatul islamiyya. Bwe batyo bakulungamya abantu muli eyo temumanyi basika, abantu mumanyi temumanyi bakola biramu, abantu muli eyo temumanyi migabo ki bantu gye balina kufuna. Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu yakimala, era nga bulijjo olwaleero omusomo omukulu tugenda kulaba obujulizi. Tujja kudakukamya katono nnyo tulabe ku bye twamala omuli kuba twasembayo nga tutunulidde omusomo gukwatagana ku mukyala, abakyala, unfairness ddala kusingira ddala ng'enyeeva ku saidi y'abakyala mpozi n'abamu ku basajja. So tugenda kudda ku katono nnyo then tumale tuyingirire obujulizi obutulaga bannaffe bitukola bino tubijjawa. Tujja kuba nga tubitunulako insha Allah. Ekirala kye bakola bannaffe bakola kye tuyita lawful will making and supply. Ekiraamo ekikwatagana n'amateeka, gamba amateeka ag'eggwanga Uganda nga succession law bwetambula eya Uganda, so mpozi ate ngera ogasseeko n'amateeka ag'eddiini yaffe ey'Obusiraamu nga bwe gatukola ki, bwe gatulambika ensonga ezo. Then omulimu omulala gwe bakola waliwo evaluation of the property, kitegeeza nti ebyobugagga nga tebinaba kugabibwa, omuntu tamala gakwata bukwasi bya bugagga n'agaba, wabula ateekeddwa okumanya ekintu kyagenda okuwa omuntu kirina muwendo gwenkana ki. Si kumala gawa muntu nga by'omuwadde tagenda kubiganyulwamu, ate si kumala kwata kintu kiri valuable eba ekintu ekirina value ennene n'okiwa omuntu n'ogenda okwekkanya nga gw'okiwadde oba oli awo ate asukkulumye ku bannaabwe okusinziira ku mugabate gw'alina okufuna. Ekintu kirala kye bakola kye bayita distribution of the property. Basobola okuyambako okubanga bagabanya emmaali eyo eri abasika. Naye bino byonna bye ŋŋamba biri at cost, guba mulimu obanga bakwasizza ddala omulimu okubeera nti bakuyamba ku nsonga ezifaanako bwetyo. Tulina kye bayita Islamic affair teachings, okutusomesa Obusiraamu in general. So ebibuuzo ebikwatagana ku Busiraamu, neka, simanya talaka, talaq, byonna bingi nnyo. Hijja, ng'empagi zaffe bwe tuzimanyi bwe zitambula 5, byonna bikolebwa. Abayagadde okuba nga obafuna osobola okuyita ku ssimu zino wammanga omuli 0703337998 oba oyinza okuyita ku 0772861687. Oyinza okugoberera egimu ku misomo egiteekebwa ku mikutu emigattabantu omuli Facebook. Genda bugenzi ku Facebook yo oteekemu Association for Islamic Inheritance Consultation. Association for Islamic Inheritance Consultation. Ojja kuba nga otuukako ku gimu ku misomo gye tuteekayo egy'enjawulo egikwatagana ku irimu eno, wamu ne ku YouTube. Genda ku YouTube osubscribinge
osubscribing emisomo gyonna ojja kubanga ogifuna. Teekamu buteesi ekigambo kyekimu Islamic Inheritance Consultation erinnya lyerimu lyaterezeddwa n'olwekyo era obeere ng'otuuka ku misomo egyo omanyi bwe bakola ekiraamo omanyi guidelines esinga obungi ebiseera byonna by'oba ofunye otuula osome obeere ng'otegeera ebintu bino. So ebimu ku mikutu gy'oyinza okuba ng'oyitamu so n'ezessimu ze mbawadde yenna abayagala okuba nga ate atuukirira oli wa ddembe. Tusangibwa Kawempe kumpi ne poliisi. Kawempe oluva ebwayise otuuka ku poliisi kipande weekiri awo waggulu ng'ojja for consultancy okubeera ng'ate ogayidingibwa ku bintu eby'enjawulo. Tugenze butereevu ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Twakoma ku mulundi guli nga tulaba ekibayita hikmatu tafaduli baina dhakar wal untha fil mirathi, butya oba ngeri ki oba nsonga ki oba kigendererwa ki ekyalimu okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kugabanya ebyobugagga bino yasukkulumyako ku mulenzi ate omuwala n'abeera nga naye buli omu Allah yamuwa omugabo gwe naye ogenda kulaba nti omugabo gw'omulenzi gwasukkulumako. Olwaleero nze okujja wano alhamdulillah Allah atusaasire mbadde mu conference gye bayita ebadde eri rotating around gye bayita gender equality. Bagamba gender equality kitegeeza omwenkanonkano. So bintu ebyo ebimu naye ekinsanyusizza kubanga ebadde kintabula ebaddemu abasiraamu n'abatali basiraamu ne mu bye twogeddeko ebingi ennyo ekigambo gender equality abantu abamu tebakitegeera. Omwenkanonkano gwe guliwa era gwe gufaanana gutya. Mbadde so much impressed nga sinaba kugenda ku wano nti omu ku basajja bannaffe ate abadde era omukyala n'omusajja aboogedde ku gender equality kubanga abamu bakyogera nga abatakimanyi. Naye ekigambo gender equality tugamba nti omwenkanonkano. Abadde musajja abadde tali musiraamu n'agamba nti kiringa bw'onaabeera n'omwana n'abaana bo babiri ng'omu asomera Kampala mu kibuga ate ng'omulala asomera tugeze asomera Bombo. Omulala wa Kampala mu kibuga omulala wa Bombo. Abaana abo olaba nga tebenkanankana. Omwana ali mu kibuga ali kumpi ate omwana ali Bombo ali wala. Kitegeeza bw'onooba okwata transport ng'ogenda okuwa omwana ow'ebbombo kibayita equality. Okitegedde bulungi ogenda kukola otya? Sente z'onaawo owe mu kibuga ze zimu z'onaawa n'ow'ebbombo? Nedda, of course not. Kati omuntu wasinzira mulinze kintakuza n'omutwe omuntu ogamba nti obusiraamu si bwenkanya nkyewuunya nnyo kubanga akyogedde yennyini tabadde musiraamu n'agamba nti omwana ow'omu tawuni bagenda kumuwa esiringisi 2,000 kandabe kale amagenda n'amadda ze 4,000 naye ate ow'ebbombo at pannaawo nga bwe tuli mu corona session oba coronavirus ojja kulaba nti omwana agenda ebbombo bajja kumuwa siringisi mutwalo mulamba kumpi almost oba gumu kitundu okugenda n'okudda. Tolaba nti ebintu ebyo tebifaanagana. So ekintu ekyo nga bwe kigambye nti it determines okusinziira ku lugendo lwagenda okutambula. So mu byo tulinamu kye twayogera mu hikmatu tafadul twagamba nti anna alhajata ru'yati fi tawarithi istihqaqan wa tafdila au tafadulan. So ekigendererwa Allah tabarakahu wa ta'ala mu kugabanya emmaali eno ey'obusika yagenderera yasooka kumanya amakulu kuba Allah yonna nyini kututonda yamanyi bigamba wa a'lam bi masalihi al-ibad yamanyi ebigassa ffe abantu. So Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya obwetaavu obuli wakati w'omwana omulenzi n'omwana omuwala. Ojja kulaba nga kituufu obwetaavu tebukola ki tebufaanagana ge mazima amatuufu ate nga naffe ffenna tukimanyi era tukikkiriza. So wosinzirira gwe wenna okugamba nti obusiraamu ddala si bwenkanya mu butuufu obeera mu lyazaamaanya era oba oteme ekigambo ekinene ennyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muzimu ku nsonga zetugenda okulabako mu bufunze enisamare okusinziira kuba twabiraba ku mulundi guli ojja kulaba nti omwana omulenzi ono ekisookera ddala alina kye bayita marriage. Omwana omulenzi awasa okitegedde anna almar'ata la tukallafu bil infaqi ala ahadin bikhilaafi arrajuli. Ojja kulaba nti omwana omulenzi bamukwasa obuvunaanyizibwa ekisookera ddala alina okuwasa. Omwana omulenzi yawasa omuwala. Abasinga obeeyo abatulaba n'abatugoberera ojja kulaba nti tewaliyo mwana muwala simanyi munaatubuulira mu culture ne mu Buganda wano mu Uganda wano sinaba kugiraba wadde okugiwulira ogamba nti waliyo culture egamba nti omwana omuwala yalina okusituka agende ewaabwe w'omwana omulenzi amusabeyo asasuleyo n'ebintu awe n'omwana omulenzi amahari. Ebyo byonna mubiraba biri kwani? Biri ku mwana mulenzi. Teri omwana muwala gwe bagamba gwe baali bakase era olaba nga si kyabwenkanya oli okugamba nti omwana omuwala yalina okuzimba ennyumba
ate omulenzi ajja asanga biwedde abamu ne muddaawo ne mwekwasa Northern Uganda. Simanya Northern Uganda omukyala yakolerera omusajja. Those are rare issues, of which rare issues ne mu Luzungu kibayita majority and minority. Ekigambo majority kitegeeza nti abangi ekisinga okulabika ennyo mu bantu ebiseera ebisinga kye tulamulirako. Ekintu nga kiri rare kigwawo bugwi. Tujja kufunako ku bannaffe mu Northern Uganda basinga okumanya ekintu ekyo. Bogamba nti omukyala yakolerera omusajja. Simanyi nti oba omusajja era abasigala abeera ku sayidi ya mukyala, nti omukyala yagenda n'awasa omusajja, omukyala n'awa omusajja amahale, omukyala n'azimba ennyumba, omukyala n'agula ettaka, omukyala n'akolerera omwami n'alabirira awaka. Sikimanyi. Abasinga okukyogera abakirifaalingako simanyi mujja kutuwa evidence about that. So mukyo mu mbeera yonna in general ekimanyikiddwa ate nga kyekiriko n'obujulizi naddala ku sayidi yaffe ey'obusiraamu ey'eddiini y'obusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa n'atugamba nti fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Allah yawa idhin, yawa obuyinza omusajja okuwasa omukyala yenna abamulundiyidde mu bakyala nga ataddeko nekkomo yatandikira ku 2 wa thulatha wa ruba n'agenda ku 3 paka ku 4. Naye n'agamba nti fa in khiftum, bwe mbanga mutidde alla ta'dilu, obusiraamu bwenkanya. Bw'obanga okakasa tojja kusobola kwenkanyankanya wakati w'abakyala bombiriri mu mbeera zonna. Waliwo kye bayita mu'natu ziwaaj. Bwe tugenda mu mu'natu ziwaaj waliwo annafaqa ne wabeerawo quwwatu arrujula. Waliwo omusajja okubeera nga yeesobola mu butonde ng'omuntu, as in preference to sexual intercourse. Omuntu okubeera nga asobola okuba nga asinkana ne mukyala we mu mbeera ez'obufumbo. Era singa ekyo omuntu aba tajja kukisobola nga kyetaagisa kuba na muntu omu, then you stay with one partner. Osigala n'omuntu omu gw'osobola okuba nga owangaala naye. Naye bw'obanga amaanyi, kuba Allah yatonda nga tuli banjawulo, ojja kusanga ng'oluusi omusajja w'amaanyi okusinga ku mukyala mu butonde, mu mbeera z'obufumbo oba mbeera z'ekisenge. So ate n'osanga times ng'oluusi omukyala ate asinga amaanyi ku musajja mu mbeera eyo. So omukyala bw'abanga amusinga amaanyi kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga omusajja alina kusigala na mukyala oyo olw'ensonga ez'enjawulo, nti bw'anaagattako omulala ate ajja kufundikira ng'akoze eki, ng'alemereddwa. Ekyokubiri, ensawo. Ebintu ebyo bibiri bitunuulira in general. Ensawo y'omusajja mu mbeera y'okulabirira amaka. Teweepaatika ku maka gaakubiri nga tosobola galabirira. Teweepaatika ku kyova olaba Nabbi era yatukubiriza nti man istataa minkum albaa, omuntu yenna abafunye obusobozi mu mmwe falyatazawwaj, awase. Naye teyagamba atalina busobozi. Kitegeeza nti obusobozi bwa mirundi ebiri bwonna bulina okuba nga bukola ki, nga weebuli. N'olwekyo abakyala be bawasibwa, naye ate nga waliwo okwenkanyankanya. Bw'oba wawasizza 2 era waliwo ebigoberera, kyoteekeddwa okuba nga oli mwenkanyankanya. Era Allah subhanahu wa ta'ala takoma ku ekyo n'agamba nti walwalidatu yurdina awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radaa. Naye mu kyo kye mbadde njagalamu mu zo zino Allah subhanahu wa ta'ala yatuka n'agamba nti wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. N'oyo azaaliddwa omwana, olaba omwana era Allah subhanahu wa ta'ala yamuzza ku sayidi ya musajja. N'oyo gwe bazaaliddwa omwana ateekeddwa okugabirira oyo amuzaaliddwa omwana n'omwana we ng'abagabirira mu mbeera ennungi, mu kubambaza, mu mbeera yonna. Lwakuba nti omulembe guno ogwaffe abavubuka n'abantu ab'ekiseera kino abatalina luusi kumanya ku mbeera oba ku nsonga zikwatagana ku ddiini n'amateeka ge bitulagira, kyova olaba nti abantu bagazaniddemu nnyo, abawale n'abalenzi. Mu mbeera eno kyova amateeka gano tugajolonga naye nga ge tulina okugoberera mu mbeera ey'okwesiima n'okulaba nti buli kimu kitambula mirembe. Singa tuba tugagoberedde, manya nti bugenda kusigala nga bukyakola ki, bukyeyoleka. Kankuwa ekizampeeso emu. Olwali olaba omwana omuwala atuuka okufumbirwa n'omwalenzi atuuse okuwasa, naye obusobozi abasinga obungi abazadde ne basiba abaana baabwe ku nzija, abawala abatuuse okufumbirwa alinda musajja mugagga alijja n'amamotoka alimuleetera buli kimu. N'ogenda okulaba nti kati obwenzi buzzeewo, omuwala ono akuze, glands zonna ziri active, owulidde? Sexual glands, owulidde? Oba kyetwandiyise hormones zonna nga zikuze, okitegedde? Ng'omukyala yeetaaga kubeera na munne, kuba twatondebwa ng'omwami alina kuba na mukyala. N'ogenda okwesanga ng'abaana g'obasibye awaka ne baviirako obuzibu okulaba nti ate n'abalenzi batuuse nabo bakuze balina ebibasindika. Yeegombye omuwala n'omuwala amwegombye. Nga mu society mwe tuli, abaana baffe mulaba ennyambala gye bambala.
awulidde mulaba entula abamu gye batuula mu taxi omuwala atudde omulenzi atudde n'omuwala sigamba nti bawaliwo separation enyuma gye banyuma nabo batambula beekwata ku mikono ekinaddirira kiki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba dde okwawula abaana bawala ku balenzi ne mu bisulo byabwe waka singa babeera bakuze okitegedde bulungi naye kati ogenda okusanga oluusi abamu basuulana wamu kati waliwo bye tutafaanaganya emibiri gyennyini Allah subhanahu wa ta'ala mu ntonda yaagyo yatonda omubiri gw'omulenzi nga gumwawufu ku gw'omukyala oba ku gw'omuwala so n'olwekyo kitegeeza nti ebintu ebyo bw'oba ogenze mu kyebeta gender balance ebyo ate toyinza biyingizaamu nature is nature that was decided by the creator waliwo ebintu nga Katonda yabisalawo nga tojja kubireetamu ndowoozayo ng'abasinga olungi otulowooza ekintu kyokusa kinjagala okwogera anna rajula yadfa'u mahara zawji ekyo tuyogeddeko omusajja alagirwa okuwa amaharu omukyala ekyo nakiwulira India nti omusajja yagenda n'abuuka abazadde b'omulenzi bagenda ne babuuka ng'ate nga kirina ensonga ku kiva bagamba nti abaana abalenzi abawala bangi ate abalenzi batono therefore kati waliwo tasaabu kitegeeza singa bali mu normal situation nga wano ewaffe nti abawala n'abalenzi bangi abamu muyimba mugamba nti taxi agikowa simanya agikowa yagyesonyiwa nti oba tonjagala nta waliwo omulala njagala n'ebisigadde biri kitegeeza nti ffe ne waffe priority y'abalenzi weeri priority y'abawala weeri naye waabwe okusanga nti ate abawala bangi okusinga ate ku basajja kati mu mbeera ya booking abamu ndowooza ye bakaka okubeera nga bawaayo kibayita ekirwanyiza ekyo gya mumiro omuntu amukuumira omwana we abeere nga amuwasa mu mbeera efaananako bwetyo naye nga mu mbeera ey'obutegevu yonnyini entuufu mu butonde bwaffe omwami yalina okuwasa omukyala omwami yalina okutoola amahare omwami akakibwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obuvunaanyizibwa nga mukyala bwe yamuwa obuvunaanyizibwa obw'okuzaala omwana n'okumuyonsa n'okumwola okitegedde n'olwekyo omusajja naye yaweebwa obuvunaanyizibwa ogenda okunoonya amahare g'omukyala agenda anoonye ebinaalabirira famire omukyala teyalagibwa kaka amaze okuzaala ate agenda anoonye abaana bye banaalya anoonye omwana by'anayambala anoonye school fees w'omwana ekyo abakyala bamu bali mu kyeteekako naye mwekaka bwekasi kibekakisa bwekakisa abamu kubaleeta human rights bwe twali tubigolera ebintu ebyo byatandika mu Bufalansa ne bijja paka olwaliwo ebispreadinze mulowooza nti zitakaddumu mbeera yankulaakulana naye nga mwana wattu bimalawo ati rights ezimu Allah subhanahu wa ta'ala ze yateekawo n'olwekyo omusajja alina okunoonya bwe banaasula gw'olina okukola ennyo ogula ekibanja ozimbe na buli kimu wa ta'am n'okuliisa awaka wa malbasi n'okubambaza bainama hiya la tukallafu bihadhihi nafaqati zawjat era bwe tusanga omukyala nga yayambaza omusajja era naawe okiraba bulabi in reality bw'ogenda okulaba mu society omuntu aba tayala omukyala nga yayambaza n'omukyala yini she does not feel herself ye kennyini aba teyeewulira singa abeera akakiddwa oba omukyala okuba nga yayambaza bbaawe naye muli abeera teyeefiiringa nga bakyala banne abalala alaba nga shes oba nga be isolated in the society alagibwa buli kimu kyonna kyonna kiri ku ye teyeefiiringa kubanga olwalwaffe obusiraamu mu mbeera yaffe omukyala wo ne bw'omuwasanga mugagga nga naawe olina era omaliriza ggwe wadde omukyala wadde alina ate nga mu butonde bw'omukyala era mu mbeera ze omukyala ye yatondebwa nga wakuweebwa ne bw'aba alina ate n'otamuwa bambi kimunakuwaza ng'omuntu kubanga ye mu bubumu bwabwe bw'atyo aweebwa buweebwa mu byo bwe twayogerako twagamba nti anna maala almar'a jamid oba taghnim omukyala ye yeeyongerako obweyongeze emaali yeeyongerako obweyongeze walakina maala rajul naye ate emaali ebyobugagga by'omusajja okitegere bulungi tahaliku ghaliban ogenda okwesanga nti omusajja emaali ye olw'okuba nti bingi byesaasaanamu omusajja alina okulabirira famire ye byonna nga bwe tubyogedde ojja kulaba nga ate alinayo famire baaka mwava mfamire y'abaganda be maama we ne kitaawe nga naye alina okubalabirirako kubayambako ate ojja kusanga nga mukyala gye tuwasizza ate nga nabo beetaavu ng'era bayimiridde ku muko nga bambi ajja kubayambula okubanga naye yabajjako omwana waabwe mu mbeera efaananako bwetyo so n'olaba nti ebyo byonna by'okucompilinga n'olaba nga abagamba nti gender equality simanyi mbutuufu kwe basinziira oba what do they base on oba basinziira ku kyokuleetawo kino oba kiri mu nzikiriza nti abamu tebaagala busiraamu kuba nti bwe boogera amazima falillahi alhamdu naye abasiraamu mbakubiriza okuba nti bannange tugoberera obusiraamu kuba teri asinga busiraamu terisinga Allah subhanahu wa ta'ala konnyonnyola nsonga zifaananako bwe ziti era Allah n'akakasaawo n'agamba nti abakyala bateekeddwa okuba n'agamba nti fankihuhunna biidhini ahlihinna omukyala yenna gwe balonze ekkubo omukyala yenna gwe bajje mu bbaala omukyala gwenna gwe bajje mu loogi gwe bajje wa olaba nti naye teyeewulira ng'omukyala era afundikira akugamba nti ojja ogende ewaffe naye ayagala kufuna ku kitiibwa naye Allah yatugamba dda nti mugende mubasabe ewaabwe omukyala alinako abamuyinako obuvunaanyizibwa abateekeddwa okumuta
kubanga ye kennyini nga ye mu butonde bwabo mu butonde bwe munafu ekyo kyo toyinza kukijjawo kuba that is nature, you can't fight nature. So mukyala nga ye munafu mu mbeera ze ati ayinekeddwa okubaako abamuyambako mu mbeera eyo abolusi abamusalirawo kusayidi ya kitaawe oba kusayidi ya famire ye n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala wa atuhunna ujurahunna ate mbawe empeera yaabwe ge mahari gaabwe mugabawe bil ma'ruf nga mbagaba mu bulungi muhsanatin ghayra musafihat nga ate muwasa abakyala abeekuumye abakkiriza abeekuumye ghayra musafi so saaboononefu bano ababiroogi simanya abazze kulonda kkubo obusiraamu bwakitugaana tokkirizibwa kulonda kkubo mwana w'abeeni tokkirizibwa kumala gakwakkula mwana w'abeeni kumutwala nga tomugje mu bantu be bamuyinako obuvunaanyizibwa wala mutakhidhat akhdan so si ate era bya boyfriend na girlfriend nabadde mu conference era nga ndabayo omuwala bamuyita Farida ayogera nti simanya nenfunayo Farida ate nogaa nti nenfunayo boyfriend ate nenzaalamu omwana simanya ate nensooka nentwala ebiba bibi ebyo omusiraamu tobyogeranga nako kubanga obusiraamu tebuli organizing mbeera ya boyfriend and girlfriend even if you go in the dictionary omuntu nemwogenda bugenze mu dictionary yennyini nogenda make a research about what we term as boyfriend and girlfriend okuba one of the meanings mu Bible mu dictionary genda aba mu kisearching bagamba nti boyfriend means someone you share with sexual intercourse omuntu yenna gwogatta naye mu mbeera z'obufumbo gwegatta naye oba gwe musobola naye mu kitanda ekimu mu mbeera ya sex nga musobola okuba nga mukola ki mwegatta gwe bayita boyfriend kati tuyinzaga nti na boyfriend nga temuli bawoowe that one cannot exist ekyo Allah ekitugaana wala mutakhidhi akhdan wala mutakhidhat akhdan genderera nnyo abantu abalimu obufumbo obwalimu boyfriend and girlfriend era egenda okumaliriza nga ne bwe omuwasizza beba abantu abayendera mu bufumbo kubanga yasigalamu omutima gwa boyfriend oli ekyo bw'omanyanga omuntu nti ono boyfriend woono girlfriend woono tovanga eri kuyingira okubanga ogenda kuba weeretedde kyotajja kusobola togenda kusobola kutula wakati w'abantu bano na bano kyova olaba obusiraamu bwagaana mana al islam khitabu ala khitabi madha khitabi al muslim bwatugaana okwogereza ku kwogereza kwa musiraamu munno omala kakasa nti ono ayogereza omuwala oyo mbutuufu balemaganye n'omuwala tamusiimye n'olyoka ojja n'oyingirawo kati ate bw'osanga bano abeeyagala boyfriend and girlfriend ogenda batawulula oti sinakindi ogenda okusanga ng'oluusi baagenda dda ne mu maloogi ne basinkana ne bakola naye nga gweomuwala omwegombi naye ne weetwalira ekibambulira wootali ng'omuwala aleeta oli boyfriend abamu mukola safaari simanya ate ngenze bweru gweoba toliiwo waliwo akubeesa amubeesabeesa bw'okomawo n'olyoka odda mu kibo bannange ebyo obusiraamu Allah yabiraba dda n'abitugamba ensonga endala masuliya almaliya obuvunaanyizibwa by'ebyobugagga anna almasuliyata tarbiya altabiyat alawlad almaliyati min ta'alimi wa ilajin ogenda okwetegereza obuvunaanyizibwa bwonna obuli mu kulabirira abaana ng'obuyingira mu ssente mu kuyigiriza mu kujjanjaba n'okugabirira mu kuliisa awaka n'okugula engoye byonna nebisigadde ennama hiya ala zawji duna zawja byonna byateekebwa ku musajja so si ku mukyala bonna obuvunaanyizibwa era omusajja n'okwatibwako mu society eddala ya busiraamu nga tolabirira tokola bino byonna nga bwe tubyogera ovunaanibwa mu maaso ga Allah olina omusango kubanga Allah obuvunaanyizibwa yabukutikka omukyala Allah alina obuvunaanyizibwa bwe yamukwasa bweyo bwamanyi yennyini Allah tabaraka wa taala nti bwe bumusaanira era bw'asobola naawe omusajja Allah alina obuvunaanyizibwa bwe yakukwasa era ye Allah bw'akakasa bwamanyi era nga ye kennyini ekiteekateeka nti bw'osobola okubanga ate mwana wattu obukola ki obutambuza so n'ekyo mu mbeera efaananako bw'etyo ojja kusanga ng'abantu abasinga obungi ebintu bino tubirecognizing n'osanga ate nti oki obuzibu tulina buki bunene nnyo mu society. Allah subhanahu wa ta'ala teyali azaamaanya abamu bagamba nti bwetuuka ku nsonga y'obusika ate simanyi obusiraamu bwekubira no nakuwadde example mbadde mu conference era nkibawadde nga kye kimu kye mbadde ngenda obbannyonnyola so okuba nti abamu bagamba nti abawala tebakkirizibwa kusika tuvola twasoma jahiliya we are still moving tuli ku side y'obusiraamu byonna tuli ku reduction ngenda kutuuka ekiseera insha Allah bwe tunaatumaliriza okukwata ku kiraamo tugenda ku adilla bwe tunaamaliriza adilla tugenda kukwata ku kiraamo naye within the process of a will tugenda kutunulirako ku kye bayita constitutional succession law tujja kugenda mu constitution yaffe ya Uganda tulabe etteeka ly'obusika bwe litambula kuba twagala kugeraageranya. Remember bwe tuba tutandika wano nabagamba tugenda kutambula tulabe ku jahiliya period. Jahiliya nkakasa nti abasinga obungi mwamusoma era tubadde tujja tumusoma nga tunnyonnyola bw'otya jahiliya bw'atambula
however tujja kumuddamu ko maaso awo tunaba tusinkanye wonna abantu abatamutegeera bajja kubanga bamutegeera mu bulambulukufu. Tugenda ne tulaba traditional succession law oba traditional way of succession, engeri bannaffe ab'ebyobuwangwa oba ab'ennono mu Buganda, mu Busoga, Obwakabaka, mu Bunyoro, Mwankole ne Wasigadde botya bwe bateeka mu nkola ebyobusika ne Obusiraamu. Okuba Obusiraamu bwo buwanvu tukyatolondokera ddala, naye bino byonna njagala mbikuŋŋaanye mbikuteere ku mmeeza. Gwe wennyini Omusiraamu andaba osigale nga gwe kennyini weeronderawo, weesalirawo, olabe ddala mu butuufu ani yasinga okwenkanya. Mujja kuvaayo mu makooti gye muddukira, mujja kuvaayo yonna yonna gye muddukira, kubanga mujja kuba mukitegedde ddala mu butuufu Obusiraamu tebulina kye bwalekayo. Allah subhanahu wa ta'ala yasembeza omukyala kubanga okuva edda nedda ku kyetwalaba nti omukyala yali takonsidaringibwa mu byobusika. Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti lirijali nasibun mimma taraka alwalidani والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله يلالك n'agamba nti obusika yasembeza omukyala nti alina omugabo yasegamba omusajja alina omugabo ku maali y'abakadde be baba balese n'ab'eŋŋanda ze, n'omukyala alina omugabo. Omukyala kitegeeza in general oba mwana muwala oba mwana okuva ku bebi nga muwala paka ku mukadde asembayo, bonna tubakategorizinze. N'abakyala balina omugabo oba buli mukyala alina omugabo ku bintu abakadde bye babeera balese mu bungi bwabyo oba mu bitono bwabyo n'ab'eŋŋanda zaabwe. N'olwekyo ekyo Allah ng'agamba nti nasiba mafuruudha kyatteeka ye kennyini yakiteekawo, teri ayinza kukijjawo. Ekyo Allah yakimala dda. There is no way one can change that. Tewali alina buyinza, tewali alina ngeri kijayinza okuba ng'ataakyusa embeera Allah subhanahu wa ta'ala gyeteekawo. Tugambe nti tawjihi almashakil ala rijal aw ala rajuli, ebizibu byonna ebisigadde bizibu eri musajja. Kino kikkiriza oba kigaana. Abakyala abandaba eyo bannyinange, mwenna bandaba n'abampuliriza, omanyi tusaba mwenkanonkano, naye bino byonna mbikutunuzaamu buli omu awulira ky'owulira osobole okulaba nti obujulizi bwonna nga tubukuwa okakase nti Obusiraamu tebulina we bwakuleka, Obusiraamu tewali we bwakuteeka. Bonna abajja nga bagamba nti under the human rights manya biki smart gender balance, munnange ddayo osooka otunule wansi olabe Obusiraamu munyinnyola nga bwe nkunnyonnyola, olyoke ogeraageranye n'abaleeta kye bayita human rights, olabe baddala mu butuufu bye bakuleetera gy'emirembe gy'oteekeddwa okuba ng'obeeramu. Tusokera ddala namba 5, anna abaa arrajuli wa mas'uliyatihi wa iltizamatihi almaliyati tijahi usratihi alkhassa wa qabilatihi wa mujtamaatihi akbar wa adammu min mas'uliyati almar'a. Bw'ogenda okwetegereza omusajja ono ebizibu n'ebivunaanyizibwa bw'alina byateekeddwa okuba nga ssaako essira, nga byonna bitwala ebyobugagga, byonna byetaaga ssente. Ngamba nga famire ye okusookera ddala ne abantu b'ekika kye gy'ava ne mu society mwennyini muwawangaalira. Omukyala tebagenda kujja bagambe nti kakati LC egambye nti kakati twetaagisa okubeera nga tulongoosa oluzzi oba okuzimba oluzzi, naye buli mumemba wagundi eno ateekeddwa. Era abakyala mugenda kufundikira olinze taata gundi, mulinde taata gundi bawange taliwo wanadda gwe munaabitunuzaamu, owulidde? Oba gamba nti twagala kukola luguudo luno era ogenda kugamba nti taata gundi gwe babitunuzaamu, byonna ogenda kusindikira ekyo. That is that. Kubanga omusajja tukikkirize tukigaane, because when you try to analyze the umbrella of human rights ojja kulaba nga some of them, some not all but some of the acts oba articles that they put on table, they are contrary to the laws or to the explanation, to the elaboration of the Sharia ojja kusanga of Islam. Ojja kusanga nga ebintu ebimu ku byo bibatebolinga bye tusisa ku table bye tudiskasingako be contrary to what Islam teaches, to what Islam emphasizes. Ojja kulaba nti Obusiraamu ku bimu ku byotubulira kuba wali yagambye nti omwana omulenzi waba asobola okukola kino, lwaki nze omuwala sikikola? Waliwo ebintu kyenjagala okutegeeza yenna atuwulira nti Obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa, kuba omuwala yennyini yayimuse gwe bayita Farida inaha laalaha irtaddat, yayinza kuba nga yava ne mu Busiraamu,
naye yagambye nti nze bw'abanga omulenzi asobola okusitula enkota y'ettooke n'agijja ewaayise n'agitwala ekawempe, nze omuwala why can't I develop that? Nange nensitula enkota y'ettooke, gwe omuwala ndaba awo n'omukyala mpulira. Ddala mu butuufu kyalibadde kya bwenkanya ogambe nti omwana omuwala omwetisse ettooke alijja ewaayise alitwala ekawempe? Tuli mbeera ya COVID-19 nawe walibaddewo ne wali embeera nga tetukola ki, nga tetulina ntambula, tezitambula, bodaboda simanya biki nga byonna biri down. Ddala mu butuufu kyabwenkanya, kyebuuze kyabwenkanya omusajja oba omwana omuwala okumwetisa ettooke alijja ewaayise oba okumusituza seminti, omwana omulenzi osobola omugamba nti omanyi nti vuga piki. Olaba n'omuwala okuvuga piki kiri rare, waliwo ebyesittaza nga omwana omuwala no. However, ate tekimuganda kubanga agimanyi givuga kuba mu kiseera eky'obuzibu kimutaasa. Naye okuvuga emmotoka, that is normal, it's normal. Naye omwana omuwala nti ate avuga eggaali. Abazadde baffe ne bajjajjaffe abaakulembera balina ebintu bye baakugerangamu omwana omuwala, si lwakuba nti bamwagala abikole, wabula mu mbeera ey'okukuuma ensa n'ekitiibwa ky'omwana omuwala. Omwana omuwala omugambye nti simanya bazimba wakagenda ositula obukalayi bw'omusajja, olabira ddala ng'ekitiibwa kye okikkakkanya. Lwaki? Lianna laha ma hayyaha Allahu ilayhi. Omwana omuwala ono ayina Allah tabaraka wa ta'ala byeyamutonderako mmecha ye byerina okukola, wadde mumukakatikako ku birala. However, ate it's not bad. I don't want to quote me bad. Saagala munkwate bubi. Wabula waliwo ebintu ebimu nga in society nga as we are seeing that the society is advances and changing, but the religion does not changes. Eddiini tekyuka. Wabula eddiini omulembe gutambula nayo. Omulembe gutambula n'eddiini. So omulembe okutambula so si eddiini okutambula n'omulembe nedda. Ekino yagala tutegeere. Ti Qur'ani omulembe gonna ogujjawo gugisanga weeri. Paka Allah lwalisalawo okuzingako ensi eno. N'olwekyo kitugamba nti omwana omuwala okuyiga eggaali si kibi, naye ate si kirungi mu nsa. Kyova olaba mu nnamula z'obusiraamu tulina kye bayita al-uruf mu mbeera z'abantu. Ojja kusanga mu byalo, kati ffe gye twawangalyanga mu byalo, nga mukyala agenda kuvuga ggaali, agenda kyerima, agenda kayunga yeri ennumiro ye ng'alina okutuula kagaali. Ekyo kimanyikiddwa mu mbeera ey'ekyalo. So according to the society, si tekiri haramu, naye ate mu nsa kati bwe tuba tuze in tradition abamu bagamba nti it's not good. So bwe tugenda ate mu kitundu nga bakikola tugamba nti ate kiri haramu mu mbeera efaanako bwetu. Nsaba munkotinge bulungi ekigambo ekigadde okubeera nga mbatunuzaamu. So wa ala ayati halin fatafdilu dhakari ala al-untha fi al-mirathi innama buniya ala an-nadhari al-iqtisadiyya. Mu mbeera yonna ojja kulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala okussawo obusika okubeera nti omusajja yamusitulako katono ku ddaala okusinga ate ku mukyala mu byenfuna, si mu byonna wabula mu byenfuna eby'obusika, olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yatunulira embeera yaffe mutuwangaalira ey'ebyobusuubuzi watabaati al-mulaqat ala kahili kulli minhuma. Era ne mu mbeera abantu gye babadde bazze bawangaalamu mu societies ez'enjawulo, wakulluha bidhakari duna al-untha, ng'ate byonna byonna ebisinga obungi bizze bitambula bigoberera nnyo embeera z'abaana abalenzi, so si ku mwana omuwala. Lidhalika ne ku nsonga eyo qiila kigambibwa nti inna al-mar'ata taghnimu wala tughram. Omwana omuwala ebiseera ebisinga emmaali ye afuna bufunyi naye ate tafulumya. Nja kuwa ekizambo. Olwaleero mu famire tulina kye tuyita diyatul aqila. Omwana omusajja omuntu singa azza omusango ogw'okutta omuntu, waliwo ddiya ekuŋŋaanyizibwa ya ngamiya 100. Engamiya 100 olwaleero bw'ogenda ozigeraageranya ojja kulaba nga ngamiya 100 eyinza okuba nga engamiya eri mu bukadde 3. Obukadde buno 3 bwe buliwo omuntu gwe basse ng'oli amusse mu butanwa, naye obusiraamu bugamba nti abafamire ye basobola okumuyambako ne bakuŋŋaanya emiliyoni 300. Bye biriwo omuntu emiliyoni zino 300, naye omwana omuwala tasooka kutwalibwa kuba teekeddwa kusonda ssente ezo, ziteekebwa ku baana balenzi. Kati abasinzi lugamba oli bw'asinzi lugamba nti obusiraamu si bwenkanya, wallahi aba mukafiiri nnyo naddala nga musiraamu. Kale bw'oba tomanyi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, mutule wansi mubuuze abalina okumanya bakubabuulire, kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakigamba dd'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ekyo yamugamba nti wama arsalna qablaka, gwe Muhammad tetusindikanga olubereberyeero illa rijalan nuhi ilayhim, okujjako twasindika abasajja abaali bassibwako obubaka. Teri nabbi mukazi ng'olwaleero mulembe gwa leero gwe mwenkanokano gwe mwagala abasinga obungi, nti twagala wabeerewo ne nabbi omukazi, twagala wabeerewo ne imaamu omukazi,
twagala tubeerewo ne khatiba omukyala abulira ku kituuti nga mukazi bannange ebyo bikolebwa eri ku sayidi y'abakyala naye waliwo ebintu nga Allah khasatan yabiwa basajja n'olaba nti nga balwalibwa ku Facebook mubeerako ng'omuntu aleese ekifaananyi omukyala yakulembedde eddiini abakyala mumanye embeera zammwe mumanye gamba bingi nnyo sinna bisagalo tujja genda ntuditiriza mubeera okuba nga twagala okubamatiza n'okubategeeza obutuufu bw'ensonga omukyala olwaleero gamba kubeera tukibaddewo oli agambye nti twagala mu bukulembeze bwe muteekawo nga n'abakyala bw'obanga gwe imaamu nga next wo abeere mukyala ddala njagala gwe ali ayo atulaba akyebuuze kituufu okugamba nti imaamu olwaleero nze imaamu w'omuzikiti kale gwe imaamu w'omuzikiti naye naibuwo akuddirira nga mukyala kitegeeza nti buze bwe mba siriiwo emirimu gyonna abalina ogikola nedda not the case kuba obusiraamu bwo butukuvu kyenyinza obbagamba that is one ate tukimanyi bulungi nti omukyala waliwo ekiseera lwatuuka nga tateekeddwa kusaala kati ng'oŋŋamba otya bannaffe ebyo tebabirina kyegamba nti obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala ogenda otugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina ayina ensonga lwaki kubanga obusiraamu bwonna Allah yabulamula dda bwonna mubeere fanako budi ate tagenda kuvunaanibwa omukyala lwaki tagenze kusaala kubanga embeera nammwe muzimanyi n'ensi yonna ekimanyi mubeere fanako bwetyo kakati awe musinzi ne mugamba nti kuyinkanankana twagala naffe kusaazaako byani amateeka ani yagateekawo mulinga you are challenging the creator, the one who the owner of the divine policies. Mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulwanyisa ku mateeka gano ge yateekawo. Mu mbeera eyo tuyinza okufundikira nga tugweredde mu bukaafiri mu butamanya bwaffe. N'olwekyo twekenneenyenga nnyo ensonga getundaba kubanga tulagaziyingirira. Aye na'khudhu al-miratha min sa'iri an-nafaqat wala nukallifu bibadhaliha karrajuli. Omukyala takakibwa kuwaayo kwonna tasobola mahma kanat. Omukyala yeweerayo ku nsonga ze ng'ayagadde. Yeweerayo ku kwagala kwe talina kyakakibwa kuwaayo ne bwe bamala ne bwe kiba kiwaayo ng'oyagadde era ne bugaba maka abasajja nga mwawasa abakyala naye ng'omukyala akusinza ku ssente toteekeddwa kumukaka kugula mmere waka kukola kinga abasajja bwe mukozi bayitawo abasajja bangi tuviiriddeko omulembe guno okubeera nga tugukyusizza kyova olaba twetaagayo conferences ez'enjawulo era osaba Allah atuwa obulamu nga twetaaga abaana abalinzi abatuusa okuwasa nammwe abali mu bufumbo kubanga mwenna mwetaaga kusomesa abasinga obungi tetumanyi omuntu n'obeeraawo ng'obuvunaanyizibwa Allah bwe yakutikka toyagala butikka mukyala mbaddekera mu conference eyo omuwala n'agamba nti omusajja yali Fort Portail n'agenda omukyala Allah n'amuwa omusajja nga anywa lujuuju agenda n'anywa omwenge naye Allah n'awa omukyala we n'abeera alhama Allah subhanahu wa ilaiha yamuwa ilhamu omukyala oyo omukyala n'abeera nga atetenkanya n'atandika okusimba obutungulu Allah n'agera obutungulu ne buvamu naye simba ku ttaka lya musajja omukyala bw'afuna ssente ezo ne butuuka okukungula omwami n'amuyambako ne babukungula ne bafuna ssente mpitirivu nga baagala kuzimba ku nnyumba kugula mabaati omukyala n'abeera honest n'akwata ssente ezo n'agamba mukyala we omwami we n'amwesiga n'amugamba nti tugule amabaati tuzimbe omwami we yagenda yazinywamu mwenge yadde atamidde taleese mabaati taleese eki owulidde naye ate bwe yadde omukyala bw'amubuuza nti biriwa yakwata mukwate n'amukuba abasajja abamu ku mmwe abasiraamu mukola ebintu ebifaanako bwe bityo naye njagala obakakasa nti muswaza obusiraamu naye ate n'abalamula njagala okubeera nti mbawa kino ensonga bwe tuba tulamula omuntu tuleme mulamulira nnyo ku sayidi ya ddiini kuba omuntu kirala n'eddiini kirala eddiini eno ekuyingiramu buyingizi yenneeyisa gy'oteekeddwa okuba nga weeyisa naye ate abalamula ne mulamula nti ate ng'olamula omuntu nga tomulamula ng'omulamulira okusinziira ku ki ng'olamula busiraamu naye ate ng'olamula buntu embeera eyo si ntuufu tubeere nga tutereeza mu mbeera efaanako bwetyo n'olwekyo waqad raa ma'ana takaful al-ailiyi kamilan so obusiraamu bwagenderera embeera eya famire mu mbeera y'okugirabirira mu byonna byonna ebiba byetaagisizza nagamba nti فوعت الأنصبة على قدر واجب كل قدر من الأسرة nebeera ng'obusiraamu bwateekawo omuntu aba afudde abantu abatwala emmaali ye bonna buli omu naaba nga yaweebwa omugabo okusinziira
ku buli omu ku buli kinoomu mu famire nga bw'ateekeddwa okubeera ng'asika, era Allah subhanahu wa ta'ala n'aba nga buli omu yamuwa omugabo gwe n'embeera gy'ateekeddwa okuba ng'agufuniramu. N'olwekyo obusiraamu ze kyensimba ngamba abantu tibwajjula, tewaliwo kipya oli kyagenda kuleeta, tewaliwo kipya ky'ogenda kusangayo, wabula bipya ggwe biba bizze. Tuula wansi osome obusiraamu bwo obutegeere. Mu kumaliriza omusomo ogwo nkubadde nga muwanvu nnyo nga bwe tumaliriza, nkubiriza mwenna bannange tuddeyo tusome obusiraamu tubutereeze, tuddeyo ate obusiraamu tubukolereko, kubanga abatakolera ku busiraamu tufuuse ekizibu, tuvumisa obusiraamu n'abasiraamu okutwaliza wamu ne twetamisa abantu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abajajinga obusiraamu jajinga omuntu nga ye kinoomu. Olwaliro waliwo ekiriwo, omuntu azza omusango mu poliisi n'agenda akuba omuntu essasi, naye poliisi bw'ogenda fi mahkama, bw'ogenda mu kkooti okubeera ng'oloopa, tosobola kuloopa poliisi nga poliisi, era ovunaana kinoomu. N'ebyobufuzi olwaliro ebiriwo good enough nti era balamula oyo owa poliisi oyo akoze, tebakissa ku kitongole kya poliisi nga poliisi, era bavunaana ne poliisi nyine ekigamba muvunaana omuntu kinoomu. Bw'ebanga ekitongole kiteereddwawo omuntu olwaleero kisobola okuvayo ne kikolebwa ekyo, lwaki ggwe bw'oba ojajinga nti Amuwarabu akoze bw'ati, abasiraamu bonna bwe bati? No, it's not like that. Twawule eddiini, twawule abantu, empisa z'aba behavior, human behavior, olide against the divine policies. Twawule empisa z'omuntu ng'omuntu sekinoomu wamu n'amateeka agassiddwa agalalikiddwa omutonzi. Tugenze maaso nga tuvuddeyo obujulizi ku busika. Olwaliro gwe musomo omukulu gwe tugenda okuba nga tukwatako. Obujulizi ku busika buno tubujjawa. Fa inna al-ilma shar'iyyi ashrafu ulumin wa afdaluha ala al-itlaq. Bw'ogenda kuyimu ekwatagana n'amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu naddala, ge mateeka agasembayo okubeera nga mateeka ag'ekitiibwa ennyo era agasingira ddala mu byonna. Lima lahu min an-naf'in ala al-mar'i, olwa obukulu n'omugaso bibwina eri omuntu fi khasati nafsihi, okusingira ddala ku muntu sekinoomu, wa amati ikhwanihi al-muslimina, n'eri baganda bo bonna abasiraamu. Agambe nti fabihi yu'badu Allah ta'ala ala wifqa ma shara'a. Amateeka gano ge tusinziirako kubanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga bwe tujja mu inheritance tuba tusinza Allah. Bwe nzija neekulambiikira nti gwe toteekeddwa kufuna ku maali eno, emaali eno bano bye balina okugifunako, kuba kutya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba yenna nyini kugalaalika, yenna nyini kutematema, kubanga huwa a'lam bi masalihi al-ibad, yasinga okumanya abantu kiki kye tusinga okubanga ekisinga obulungi gye tuli ffenna. Nagamba nti watuqaamu ash-shari'a, kubanga era sharia oba amateeka Allah subhanahu wa ta'ala gayimirizibwawo ku lwa kugamanya na kugassa mu nkola. Watuswanu al-milla, era ne tukuuma eddiini yaffe kuba nti nenkamukamu. Watumanu shari'atu bin-nassi wal-khalal, bin-naqs wal-khalal, ne sharia oba amateeka ne gabeera nga gakuumibwa okubeera nti tegalimu bukendeevu bwonna nakuba nti geekengerwa mu mbeera yonna, wa ziyadati wal ihdath, n'okubanga tegongerwamu kintu kyonna oba okuzuulayo ekintu ekirala kyonna. Kyetugamba abantu tulwalimu abaganya okubanga mukkiriza obusiraamu okubalamula ne musalawo ne mugamba nti tuddukidde mu kkooti, good enough, succession law weeri, naye succession law bw'ogenda ogisomamu njagala abantu tugeraageranye, mujja geraageranya oluvannyuma lwa byonna, olabe eddala mu butuufu bino bye tusoma ne biri ebya succession law bye mwekwatako biriridda wa, bigwawa, bifaanana bitya, kiki ekisinga okubanga kyenkamukamu, byonna mujja kubitunuulira. Kyovola njagala nnyo tubeere nga tugoberera biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. So ebyo byonna nga bwe tubasomesa mu byegendereze, muleme kubeera nga mukola ebintu ebivumisa obusiraamu n'okwongera okunyomesa amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mugenda kufunika nga muli munenyezebwa. Nagamba nti wa'lam wa ilmu al-fara'id wal mawarith min al-ulum ash-shar'iyya al-mawjuda aw al-mahmudati al-'azima al-fadl. Ojja kusanga nti irimu eya faraidhu eno erimu ku irimu ez'ebitiibwa ezimanyikiddwa ez'amateeka era irimu ezitenderezebwa ez'amaanyi ennungi, aljalilati alqadri, ez'ekifo ekyawaggulu mu kigero mu kugeraageranyiza, allati la yatamara ithnanu mimman faqahu fi ddin, zisobola kubeera nga zibu abantu ababiri zibatasobola kubeera nti oba oliawo basobola kubanga balemererwa okukwatagana mu abo abantu abakoliki Allah be yawa okutegeera mu ddiini. Ogenda wahasuna fahum wa idrakuhum litafadul al-ulum fima bainahuma fi fadlihi wa makanatihi baina ulum ash-shar'iyya.
obulungi bwabo singa abantu babeera bagayize ojja kusanga nga mu irimu yonna Allah subhanahu wa ta'ala singa abadde abantu bano kubanga bategeera irimu kubanga ezingiramu bingi tosobola kuvaayo noga nti amateeka gatulemye okubanga tutegeerwa okusa mu nkola fa inna ilman tawalla Allah subhanahu wa ta'ala qismatahu binafsihi. Eno irimu tewaliwo yagiteekawo mulala atali Allah subhanahu wa ta'ala. Ye kennyini yatwala obuvunaanyizibwa n'abeera ng'agitutirawo wa wadaha ahkamahu fi kitaabihi. Ye kennyini n'atunnyonnyola n'atulambulira ennamula zaayo mu kitabo kye kya Qur'an. Falam yukilhu ila malakin muqarrab. N'abeera nga teyagirekera omu ku bamalayika be bennyini ab'okumpi nga Jibril tumanyi nti aminul wahyi eyali akulembedde bamalayika bonna okubanga atuusa obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwamutisse eri bannabbi b'ebitiibwa n'abeera nga Allah teyagimuwa kubeera nti ye kennyini agikola ki agikasama. Ye kennyini Allah n'atwala obuvunaanyizibwa wa wada ahkamahu. Ye kennyini n'atulambulira wala ila nabiyyin mursal n'atagiwa nabbi yenna wadde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gutumanyi nti khairu khalqillah Allah kennyini naye tiyamuwa buvunaanyizibwa. Kino tukiraba tujja kukiraba mu maaso kubanga bwe batuzeeko emabega mu jahiliya waliwo omukyala eyadde eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah waliwo munnange taata w'abaana bano tujja kiraba ekyafaayo mu maaso yatutte emaali yaabwe naye yagyeddiza naye simanyi tugenda kukola ki. Nabbi teyatwala buvunaanyizibwa kukasama maali eyo waliwo ki yamugamba okimanyi yamugamba nti nedda yamugamba nti yaqdi llahu fi dhalika yamugamba nti Allah ekyajja kukiramulako teyamuddamu teyamuwa answer at the moment paka Allah lwe yassa ayi zaali zikwatagana ku ekyo nabbi n'alyoka awandiika ebbaluwa n'agiwandikira taata w'abaana abo be abaali bannanyini byabugagga ebyo era n'alagira engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yali alagidde nabbi sallallahu kubanga alagira omukyalo oyo kubanga emaali ekasamwamu oba egabanyizibwamu. وقد وردت النصوص الشرعية النبوية بفضله. Obulungi mu irimu eno obwayogerwa mu hadith traditions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam buyitirivu walhathu ala ta'allumihi n'okutukubiriza okubanga tugiyiga ng'olwaleero bwe tweyigiriza nga bwe tuli mu kusoma. Okitegedde nga Allah subhanahu wa ta'ala kennyini wamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nannyonnyola natwala obuvunaanyizibwa wal inayatu bifahmihi n'okufaayo okugiyiga. Basiraamu mufeeyo okumanya irimu eno kubanga nisful ilm kitundu ku kumanya. Omuntu yenna atafuddeyo okugimanya oba ofudde era oba okoze eki oba ofiiriddwa kinene nnyo kubanga irimu eno ekwatagana n'oluvannyuma lw'okufa. Irimu yeeyawulidde byonna ebifaawo omuntu mu bulamu bw'omuntu era olabiri bibiri the opposite. So al-hayat is the opposite of al-maut oba al-mamat. Oluvannyuma lw'okufa tumanyi bulungi obulamu obuddawo oluvannyuma lw'ekyo bulamu bwaki bulamu bwa kufa. So omuntu bw'aba afudde byonna ebikwatagana ku kufa kwe obusiraamu bwabinyonnyola. Eyo irimu yeeyawulidde n'erimu ekwatagana mu byobulamu kuwasa kukola hijja kusaddaaka kukola ki byonna ebikwatagana obusiraamu bwabimaliriza nga ne bino obusiraamu ate bwabikola ki bwabitubulira. N'olwekyo nga tugenda mu maaso kyava agamba nti fakana lizamana ala almuslimina an yata'allamu ahkama alfara'id. Nekibanga olukifuuse kyatteeka eri ffenna abasiraamu eri yenna buli mukkiriza okubanga obaako kyotegeera era otegeerera eddala irimu ekwatagana ku irimu ey'emigabo oba irimu ekwatagana ku irimu yaki ey'ebyobusika. Liyuqimu hudud Allah ta'ala. Tolina ngeri ki gy'ogenda kuyimirizaawo mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tobimanyi kubanga ne Allah subhanahu wa ta'ala kennyini atukakasa mu surati Nahl naga nti innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Abasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bitonde bye byonna be balina okumanya. Toyina ngeri gy'ogenda kutegeera mu Allah nga totudde wansi kumumanya. Toyina ngeri gy'ogenda kutegeera mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga totudde wansi kugayiga. Toyina ngeri gy'ogenda kussa mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogaanye sharia lo kubeera nga ekutuukiriza amateeka gano nga Allah subhanahu wa ta'ala begakola ki bwe yagalambika. Tukimanyi bulungi abantu bangi family z'abasiraamu bwe tutuuka ku byobugagga mutapuka n'abaseeka baba bazze okubanga babalungamya babagaye nti bannange Allah kino kyagamba bannange kino kye tulina okugoberera ne mbakwata ebiso ne mbagobesa amajambiya n'ebisigadde. Wayakhudhu kullu muslimin nasibahu shar'i. Buli muntu yenna ng'ateekeddwa okufuna omugabo gwe mu tteeka nga Allah bwe yabissa duna bakhsin au ziyadat nga takendezeddwa wadde okubanga ayongezebwamu. Eyo introduction ku adilla ze tugenda okusoma olwaleero tahayya. So bwe tugenda mu maaso tugenda kulaba kibayita al-masdar al-kitabi wa huwa al-Qur'an al-Karim. Tugenda ku Qur'an yeno Allah subhanahu wa ta'ala nga byalambika mu Qur'an tulabe al-adillatu ala nahwi al-hadith ala nahwi hadith an-nabawiyyah ash-sharifah al-warida. Tulabe obutya traditions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe zannyonnyola obusika buno
nga buzinnyonnyola okubeera nga tukola ki nga atunnyonnyola okusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala byalalika. Ne tujja kusemberayo okulaba inayatul ulama adillatu ala inayati wa ahamiyati min as-sunnah min as-sahaba ijma'i sahaba. Tulabe bannaffe basahaba bakulembera obusika buno bo kubanga khairul quruni kandi ngana Biblia tugamba nti abasinga okubeera abalungi oba omulembe okusinga okuba omulungi gwe mulungi omulembe nabbi gwe yaliko oluvannyuma ogwaddako oluvannyuma ogwaddako paka olwaleero we tuli. Tulabe bannaffe abo bo bajja babikwata bite kubanga bamutuguddemu bigwe naye nga tebiina obujulizi buteekeddwa okubanga ate tubugoberera biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala mumbeera efaananako bwete. N'olwekyo tugenda kutandika na Qur'ani y'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani atugamba ojja kubikkula okusookera ddala. Kino njagala nkibategeeze nti obusika nga bwe tuzze mu jahiliya nti bwali bulina steps 3 mwe butambulidde. Esookera ddala obusika obwaliwo mu jahiliya ne jahiliya eyo gye tumanyi obulungi nti abamu ku bamanyi b'ebyafaayo bagamba nti oluvannyuma ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjuke nabbi yazaalibwa mu mwaka 571. Emyaka gino 571 okuva ku mwaka nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yazaalibwa okudde emabega emyaka 15 eyo yonna jahiliya period n'okusukkawo. Okuva ku mwaka nabbi bwe yazaalibwa katugambe nti kati jahiliya period ekomadde okubeerawo. Nabbi okuva ku kusenguka kwa nabbi mu mwaka 622 okugenda e Madina. Bw'atuuka e Madina yassawo obusika bwe twaga obwali obw'omutendera ogwokubiri gwe bayita atawaruf bil hijra bwe twalabako. Obusika obwaliwo nga bugatta abasengusa abava e Makka ne bali bannaffe abababudamya ab'e Madina. Allah subhanahu wa ta'ala n'abukonamu sitampu nga bwe twalaba obusika obwo twabulaba. Oluvannyuma lw'okubulaba ne tugamba nti nabbi sasama yabuteekawo Allah subhanahu wa ta'ala n'amu ayyada naye navannyuma Allah n'ateekawo obusika obuki obulala. Kati okuva ku busika obwo okuva ku mwaka 622 okuddira ddala emyaka 15 emabega obusika obwo bwonna obwaliwo bwali bufu tebulina nsibuko bwe mwali bukola ki butambula. Bagiyita jahiliya period of ignorance abamu bagamba for about 1500 years, not even 150. It's about 1500 years, emyaka 1500 eyo yonna it follows under jahiliya period. So Allah subhanahu wa ta'ala mu kujjawo obusika buli teyabujjawo bagtatan, teyabujjawo mbagirawo, wabula yagenda abujjawo tadarrujan. Mu kusookera ddala ku bujulizi obutukakasa obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yasooka n'ajjawo obusika buno mu mbeera ki? One, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala waliwo kye bayita al-ayatul mujmala wal ayatul mufassala. Waliwo obujulizi obuli self-explanatory n'obujulizi obuli indirect explanatory oba explanation. We have indirect what? Indirect translation. Allah okusookera ddala olw'okuba nti obusika obwaliwo nga butwalibwa mu jahiliya, abantu baali tebagoberera bika by'abantu, nga tebagoberera lulyo lwa muntu, ng'omuntu basobola okumujjako basobola okumma obusika eri omuntu nannyini mufu ne babuwa omuntu omulala. Allah yatandika agamba billahi minash shaitani rajim. Tujja kutandika Surat Al-Anfal. Zino ayi zogera ku busika eziri indirect translative verses in the Quran ziri 3 zetugenda okutandikirako. We have indirect translative verses in the Quran ziri 3. Tuyina we have chapter 9 verse 75 yesookera ddala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walladhina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum. Allah yatandika bwe busika nabbi bwe yateekawo nga nabbi amaze okutandika kusenguka mu mwaka 622. Allah nassa aya egamba nti abo abasenguse walladhina hajaru amanu, abo abakkiriza ne bakkiriza ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oluberyeberye, wahajaru ne babeera nga basenguka naawe, wahajaru wajahadu ne balwana n'okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba tumanyi olutalo lwasookera ddala olutalo lwaki? Olutalo olwali Badiri. Ne babeera nga balwana wamu nammwe, fa ulaika minkum, abo nno baamu mmwe, wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Kale n'olwekyo abantu bannannyini muntu abooluganda lwe bo bokka na bokka be basinga obulungi okumaliragana ensonga zaabwe okusinga abalala, naddala mu kitabo ky'obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
n'agamba nti inna allaha bikulli shay'in alim, Allah ekyakibagambye ng'ate ddala mu butuufu yasinga okubeera nga ye mumanyi ku buli kintu kyonna. Muntegedde bulungi? Eyo aya yali ekakasa obusika okubeera nti bulina kudda eri famire ya mufu. Obusika bulina kudda eri famire ya mugenzi. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallama, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Eyo aya eyokubiri gye tuliko. Aya eri esoose ebadde ezza obusika eri bannanyini mufu oba abooluganda lw'omufu. Saawa zino eno eyokubiri gye tuliko eri that is chapter 33 surat Ahzab. Eri ebadde surat Anfal sura ya 9 aya ebadde yakumeka ya 75. Eno eyitibwa surat Ahzab. Surat Ahzab, that is chapter 33 verse 6. Suratu Ahzab aya eya mukaga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bino bonna tuwa ku bujulizi. Kye tuliko ku bujulizi tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala emaali eno yagigaba n'agigabira abantu, naye before nga kikyali in general nga kiri indirectly translated, nga tekinnaba kubanga kirambululwa, Allah yasooka jizza eri baaluganda. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasinga abakkiriza bonna okusinga nabbo bennyini nga ku lwabwe. N'olwekyo kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa azwajuhu ummahatukum, ne bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabo bennyini bamaama b'abakkiriza. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina. Era n'abenganda, eno aya yali esangulawo obusika nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ataddewo bwe twalaba obwaliwo wakati w'abamuhajirina ne ba ansari. Allah n'agamba nti wa ulul arhami, ne bannanyini nganda, bannanyini lulyo abalina enkwatagana mu buzaalirwana bwabwe, ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah, bo bokka bokka be balina obulungi, be basinga obulungi okumaliragana ensonga zaabwe mu byonna okusinga abakkiriza. Minal mu'minin, okusinga abakkiriza, wal muhajirina, mu'minuna be bali abasenguse ab'e Makka, mu'minuna ab'e Madina be bayita ba answari ababudamya, kuba obusika obwo bwaliwo kati waabwe, wal muhajirina n'abasenguse okuva e Makka. Bw'atyo Allah bwe yakola ki? Bwe yakitulambululira. N'olwekyo obusika buli obwaliwo obw'okugamba nti bannaffe abasenguse ab'e Makka kati bakkirizibwa okubanga ate basikiragana wakati waabwe ne bali abababudamizza, Allah n'abikutulawo. Naye ate ngera twalaba obujulizi nga Allah akiayyada, kuba kyo kyatambula emyaka 3. So obwa jahiliya bwatambula ddala awali emyaka 1500 plus. So kati emyaka gino buno obwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yateekawo obwokubiri bwewo after hijra, after migration from Mecca to Medina, nebeera nga bwatambulira ddala emyaka 3 mirambirira. Allah n'abusangulawo n'abuzza eri famire, illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufa, okujjako eri omuntu abalina ebyobugagga nga biyitirivu asobola okubaako nekyakolera eri mikwano gye, n'aba nga asobola okubalamirayo akantu akabakabagabiri kibayita alwasaya. Naga nti bannange ebyobugagga bino byennina biyitirivu, naye gundi oli ali bubi. Mbadde nsaba muganda mukwano gwange oyo mumuwangayo ku bintu byange, mumuwangayo akatono, mumuwangayo bwe kati. Ekyo nakyo tulinako ekkomo nga Sa'ad ibn Abi Waqqas Nabbi sallallahu bwe yali amukyalidde bwe kyatulambulirwa mu hadithi nga bwe tujja okulaba insha Allah. N'olwekyo kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala kana dhalika fil kitabi mastura, ekyo okuva edda nedda nga bwe tukiwulidde Allah subhanahu wa ta'ala kuva edda nedda nga yakirambika dda mu kitabo kye kitumanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yali yakirambika dda. Ebitabo bya Allah bingi, fe tumanyiko Qur'ani, naye wawallahul mahfuz, waliwo ummul kitab, bingi nnyo. So ezo byonna bitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo idafatan ila al-aya wa hiya tadullu ala mirathi dhawil arhami, eyo aya tulaze obusika bw'abaki bw'abenganda, wa hum kullu qaribin lil mayyiti laysa bi sahibi fardin wala asibin, nga yibuli bwa luganda lwe yenna atayina mugabo mu maali ye wadde okuba nti alimu abo abasikira byonna byonna byabisigaliddewo,
nga naye ateekeddwa inda adami alwarithi bilfardhi watta'sib naye nga naye asembezebwa singa tewasangibwawo kwabo abateekeddwa okufuna omugabo oba abo abasikira ebitalina kigero mu byobugagga by'omufu nga bye bateekeddwa okuba nga batwala emmaali eyo. So ekyo aya kyetulaze نجمت إضافة إلى الآية الأخرى التي تستدل بها على مسائل وأحكام الفرائض عموما. نجيش تشونجلزا كوجولي زيبونا أو بتلامبكا أو بسكا بو السلام بدين أيو السلام. شافا جنبا تي والتي ترد في كل باب من أبواب الفرائض إذا آية زوجروا مو بيوبسكا ngabo mukubisa murwalero eyo ye aya eyokubiri zetugambye muzimuku aya ezina indirect translation oba ezina self explanation. So if aya zizajja naye nga ziri munda zali zigenda zijja utadarrujan aya esokera eddala esembayo eyokusatu ye aya esangibwa mu chapter 4 verse 7. That is Surah An-Nisa aya eyomusanvu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله سبحانه وتعالى agamba abasajja balina omugabo mu bakadde baabwe bibabeera balese n'abakyala bwe batu balina emigabo mu bakadde baabwe bibabeera balese n'ab'eŋŋanda zaabwe mimma qalla minhu mu butono bwabyo au kathura oba mu bungi bwabyo nasiba mafruḍa mugabo gwa tteeka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagulambika nga bateekeddwa okubanga bagufuna. Mutegedde bulungi n'olwekyo ezo aya essatu. Eno aya yali esinziira ku mbeera eyaliwo mu lubereberye mu jahiliya nga Allah subhanahu wa ta'ala alwanyisa okujjawo oba ajjawo embeera eya jahiliya abantu gye baali bagoberera ey'okubeera nga omukyala tebaamusembezanga ku busika. Allah n'akimenyawo n'agamba nti n'abakyala bateekeddwa okufuna emigabo gyabwe mu ebyo ebirekeddwa bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe. Ekyo nsaba abantu kitegeere bulungi nti obusiraamu already Allah subhanahu wa ta'ala yakitumalira dda n'abeera nga akitunnyonnyola mu mbeera efaananako bwetyo. Mu kugenda mu maaso ezo aya essatu nga bwe tuzabe zo nsatule eno esembyeyo ebadde ekakasa mukyala nti ali omu ku balina emigabo abasinga obungi badde babasosola. Ffe we twakulira nga batugamba nti abaana abawala bo tebasikira bya bugagga wabula bo batwalibwa okubeera nti bafuna kyetuyita bafuna ku byobugagga nga bafuna nnyumba kitaabwe oba bakadde baabwe bwe babadde bawangaalira naye ng'ebyobugagga ebisigadde tebabikonsidaringa. Ekyo nno kikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa dda nti n'abakyala balina emigabo gye bateekeddwa okufuna mu byobugagga by'abakadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe babeera balese mu butono bwabyo oba mu bungi bwabyo bateekeddwa okuba nga babifuna. Eyo y'ensonga gye tubadde tunuulira mu aya eyo. Ezo aya essatu ezibadde eziri indirectly translated. Katulina aya eziri directive oba direct translative ezinnyonnyola zo zennyinga ne bw'oba osomye mu Quran. Era nja kugezaako okwenfasizinga abantu mwenna abatugoberera baganda baffe mwenna abasiraamu zino aya muzinoonye mudownloadinge Noble Quran muziteeke ku masimu gammwe musobole okubeera nga ate mufollowinga ebintu bino mugende mubyesomere mu luzungu ojja kulaba nga explanation yennyini gye tukuwa wano yeyemu yennyini gy'ogenda okuba nga tofuna mu verses endala eza Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala mu zino aya ezina directive translation ezinnyonnyola ezina ennyinyonnyola eri direct mwe muli aya eri mu Surah An-Nisa, that is chapter 4 verse 11 esookera ddala. Chapter 4 that is Surah An-Nisa aya ey'okumi aya ey'ekumi tujja gigendako ne aya ey'ekikumi mu omukaaga. Ezo aya ssatu zitematema busika bwonna ne zitulaga abasika ne zitulaga emigabo gyabwe wamu ne conditions ez'enjawulo nga bwe zannyonnyolwa ne zigibwamu abamanyi ne babeere nga bazitunnyonnyola mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo esookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim tuli ku aya verse ey'ekumi chapter 4 verse ey'ekumi mu Surah An-Nisa. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah balamira mwenna abaami n'abakyala eri abaana bammwe
abawala n'abalenzi n'agamba nti lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn omulenzi, that is a principle era bwe tunagenda mu bibalo bya faraidu eyo principle tugikozesa. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn omwana omulenzi mumuwe omugabo ogufunibwa abawala babiri. Nkiddamu, Allah agamba nti Allah abalambira mwenna eri abaana bammwe abalenzi mumawe omugabo ogufunibwa abawala babiri. Tojja kumbuuza nti lwaki, kuba mu bye tuvuddemu tusomye ensonga lwaki abamu bagamba nti abalenzi babasussaako ku mugabo. Kati simanyi nti waliwo anaabamu agamba nti bannange bye tuba tusomako tetubitegeera. Kyekinyi nti embadde eno principle eno gye tuba tutambulirako we tuvudde okussa omusomo gubadde gugamba ti lwaki bagamba nti Allah yakola ki. Era eno ye principle emu kwezigamba nti Allah tabarakahu wa ta'ala yasukkulumya omulenzi ku mugabo, kubanga omulenzi omugabo gwafuna bw'ogatta emigabo gy'abawala babiri ogwo guba mugabo gwa mulenzi ki, gwa mulenzi omu. N'agamba nti fa in kunna nisaan bwe babeera nga ate bakyala fawqa thnatayn nga basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka omugabo gwabwe bateekeddwa kufuna 2/3 of the wealth, balina kufuna bibiri byakusatu ku byobugagga ebiba birekeddwa. Kyekyo kitegeeza abakyala nga basukka kubameka ku babiri. Ojja kumbuuza nti ate abaana abawala bafuna ki, tujja kiraba. Wanagambye nti abakyala nga basukka ku babiri kitegeeza abaana abawala oba two baby girls, ochege two twins but girls, bwe babeera babiri oba abakyala babiri abaana abawala babiri abooluganda omugabo gwabwe gwe bafuna balina kufuna bibiri byakusatu mu byobugagga ebirekeddwa ki, ebirekeddwa omugenzi. Abaana abawala abasukka ku babiri bafuna omugabo gwa bibiri byakusatu ku ebyo ebirekeddwa omulenzi. Wa in kanat wahidatan falaha nisf, njagala mugobere bulungi. Naye ate omwana omuwala bw'abanga azze nga ali omu ku byobugagga ebirekeddwa ateekeddwa kufuna a half of the wealth, alina kufuna bya bugagga. Bw'abanga omwana omuwala ali omu nga yekka ye musika, yekka talinawo balala, kitegeeza bali abakulembedde nga tebaliiwo, principle egamba nti omwana omuwala ateekeddwa kufuna half ya bya bugagga ku byobugagga ebirekeddwa. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, naye ate ono afudde bw'abanga ojja kumbuuza ani abafudde bwe tunagenda mu kutemaatema nga bwe tukiraba. Kati wali mu kusookera ddala bwe tugamba nti yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, Allah abalamira nti eri abaana bammwe bw'obeera kitegeeza gwe omuzadde omu ku bazadde bw'aba afudde abaana be babeera balina kufuna bibiri, omulenzi alina kufuna bibiri, omuwala alina kufuna kimu. Kibagamba kitegeeza nti omulenzi alina okudabulinga omuwala. Daga fa in kunna nisaan fawqa thnatayn, bwe babeera nga bakyala kitegeeza nga baana bawala olwo muzadde waabwe mukadde waabwe yafudde naye ng'alese abaana abawala basukka ku babiri falahunna thulutha ma taraka, balina kufuna bibiri byakusatu, that is 2/3 of the wealth, nga balina kufuna bibiri byakusatu ku maali ekoze eki erekeddwa. Wa in kanat wahidatan falaha nisf, naye ate omuzadde wabanga afudde nga talinawo mwana mulenzi, talinawo mwana bawala okuggyako omu, talinawo bawala balala okuggyako omuwala omu gwalese, agamba falaha nisf, olwo omuwala balina kufuna hafu ya byabugagga ku ebyo biba birekeddwa. N'agamba nti wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kati ate wano this is another case, bw'abeera nga ate afudde mwana, kubanga tesobola kujja case ng'ate bazadde we balina okusikira, bazadde we balina okusikuleka nga omu ku baana yafudde. Kitegeeza nti ate omwana bw'abanga yafudde n'alekawo bakadde be babiri, nagamba nti falikulli wahidin minhuma sudus, olwo buli omu ku bakadde be alina okubanga afuna kimu a 60th, kimu kya mukaaga ku byobugagga omwana waabwe byalese, mimata inkana lahu walad, on condition singa the deceased has left behind an offspring, bw'abeera nga omwana waabwe aliseewo omuzzukulu, that is omwana. Fa in lam yakul lahu walad, naye ate bw'aba taliseewo omwana, wawarithahu abawaahu, bakadde be ababiri ne bamusikira, that is maama ne taata, nga gw'ofudde naye nga obadde n'ebyobugagga naye nga obadde tonnazaala mwana, gw'omwana waabwe, na fali ummihi thuluthu, olwo maama we, that is your mother, the mother to the deceased, she has to receive 1/3 of the wealth of the deceased. Olwo maama alina kufuna kimu kyakusatu ku byobugagga ebirekeddwa omwana waabwe. Don't ask me what of the rest, ebiba bisigaddewo biddawa, kitegeeza gwe mugabo gwa taata.
fa in kana lahu ikhwa bw'abeera tenga afudde nga alina abooluganda, that means ngolo taata taliiwo, kubanga the condition says in the presence of the father and the mother the rest are not considered. In the presence of mother, father, the offsprings of the deceased, then the rest of other people are not considered. Presence of mother, the presence of parents, the presence of any of the couples, then the presence of children, then the rest are not considered. Okubaawo kw'abaana b'omugenzi oba omwana yenna w'omugenzi, bazadde b'omugenzi n'omu ku bafumbo ababiri oba abafumbo bombiriri, olwo abasigadde tewaliwo n'omu abeera considered mu by'obusika. So kitegeeza nti ate wano singa kisangibwa nga omufu afudde talese mwana naye ng'aleseewo omu ku bakadde be, maama, naye ate ng'alinawo n'abooluganda, kitegeeza nti afudde muganda wammwe naye aleseewo maama wammwe nammwe abooluganda. Allah kyava agamba fali ummihi as-sudus, maama we agenda kufuna kimu kya mukaaga, baganda be bagenda kufuna ebibakoze eki ebiba bisigadde. Mimbadi wasiyati, naye nga mulina on condition after fulfilling the debts left behind, oba unfulfilled bills, oba ebimu ku birina okuba nga bisasulwa, omufu byalese amabanja galese takiriyalinze, au dayinin, nga mumaze kujjamu ddanja oba ebisuubizo by'abasuubizza, omulyoke mugabane ebiba bisigalidde. Kitegeeza nti mwabagenda okugabana ebintu by'omufu muba musikidde bya bugagga byokka ng'abamu bwe mukitwala, omuba musikidde amabanja ge gonna, muba musikidde ebyobugagga bye byonna, naye abasinga kyannaku nti omufu tumwagalako bya bugagga bye, to the extent ti abamu muddira n'ebyobugagga ebyo ne mubigabana without even clearing the uncleared bills behind. Ebintu by'abalesi nga tabikiriyalinze nga temusobola kubeera nga temukola ki mubikiriyalinga. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'a, bakadde bammwe wa abna'ukum n'abaana bammwe la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'a, temumanya ani asinga kuba wa mugaso gye muli, wabula Allah huwa a'lam bi masalihi al-ibad. Bwe mubyogamba nti nze maali yange yonna yonna mugiwenga baana bange, ojja kulaba nga abaana olusi bozadde byana biryawo nga tozadde baana ozadde byana. Owulidde? Bakadde bammwe mulimu abakadde nga nabo bwe batyo, naye Allah agambye mmwe abasalawo kugamba nti mmwe mwegabire ebyobugagga byammwe, nti nze ebyobugagga byange nze maama wange yalina obbitwala tewali mulala yenna, nze ebyobugagga byange mbiramidde gundi yalina obbitwala. Emaali si yiyo kuba twakibagamba dda, emaali ya Allah yagikwazika era yatwala obuvunaanyizibwa obugikola ki obugigabanya. N'olwekyo bakadde bo oba abaana bo tomanya asinga kuba wa mugaso gy'oli, ekyo you give the evidence of that. Abantu abasinga obungi muzaala abaana n'ogenda oganzazadde abaana 10 naye ajjeemu omwana omu yekka ye mugezi, yategeera ku ddiini, yasomye ku byensi, abasigadde ono ali mu mwenge, oli ali mu bwamalaaya, oli ali mu bwagundi. Mubalako life examples we ziri. Ono mubbi, oli mwenzi, oli akola ki, byonna nga byo byana si baana. So mumbeere fanako bwetyo mubye begendereza bwe mbanga mukola ebintu byonna nga mugoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha kana aliman hakima. Ebyo byonna bimukola temulowooza nti Allah okulalika amateeka byonna yagenda ogalalika nga talina kumanya, kuva dda nga aliman nga yasembayo yewe ku ntikko, kuva dda kati gwe noonyeza eddala eddi kubanga yatuteekawo. N'olwekyo Allah yasinga okumanya kuva dda nga yasinga okumanya, huwa a'lam bi masalihi al-ibad. Kulalika gano gwennyini amateeka byonna ebyo byolowoozaako gwe yali abimanyi kuva dda, ate nga hakima ng'alina n'ekigendererwa oba huwa a'lam bi masalihi al-ibad, yasinga okumanya omigaso egidda eri abaddu be. So eyo aya tugirabye bulungi Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atunnyonnyodde. Bwe tugenda mu maaso eyo aya esoose, aya eyo mu bufunze mu kugitemaatema ebadde etulambika obusika obukwatagana ku baana mu famire, abaana b'omugenzi. So bayyana Allah tabarakahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya mirathi al-awladi dhukuran kanu aw inatha, annyonnyoleddemu Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno obusika bw'abaana abawala n'abalenzi. Wa in nazal n'okukka wansi wa mirathi al-aba'i, nannyonnyolamu n'obusika bw'abazadde maama ne taata, dhukuran kanu aw inatha, baami n'abakyala, wa in alaw n'okudda waggulu, wa halatihim fi irthi wa shuruti istihqaqihim. Mu aya eno mwennyini tujjeemu embeera ze bateekeddwa okusikiramu ebyobugagga ebyo
ne conditions ezino kubanga ziri fulfilled okulaba nti abantu basobola kubanga sikira ebintu ebyo. Aya gye tugenda okuddako ye aya ey'okubiri mu aya eziri direct translative nga tumaliriza. Remember tandikidde ku bujulizi obuli mu Qur'an ey'ekitiibwa bwe tuliko. Aya gye tuddako mu Qur'an Allah subhanahu ye aya eri mu surati an-Nisa aya 12 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti adhilama shaytan rajim walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Mulina a half of the wealth of your spouse oba your women oba your wives. Mulina a half, mulina abasajja, mulina kitundu ku byobugagga by'abakyala bammwe bwe babeera nga bafudde bwe baba nga tebalese baana. Fa in kanat lahunna waladun, bwe babeera nga bakyala bammwe bafudde nga balina abaana falakum ar-rubu mimma tarakna, olwo muba mulina kufuna kimu kyakuna, a quarter of their wealth, min ba'di wasiyatin, nga mumaze na kutuukiriza bisuubizo bye baasuubiza ng'omuntu okubanga yalaama mu maali bajjemu ekisaddaakibwa oba bajjemu sente zigende ku muzikiti oba bajjemu kimu ekyokusatu kigende ku orphans n'ebisigadde biringa ebyo. Yusina biha audainin, oba ebbanja libabeera baaleka nga tebalisasudde. Before you share, before you fragment, before you disperse away the wealth of the deceased, mutekeddwa okubanga ebintu ebyo byonna byonna mubijjamu ne musobola okubanga mubikola ki mutuukiriza ebyo mulina okutuukiriza ne mulyoka mugaba ne bisigaddewo. Walahunna rubu mimma taraktum, n'abakyala bakyala bammwe, this is inheritance between the two spouses. Nti obusiko obuli wakati two marriage couples wakati w'abafumba ababiri, obusika Allah era yabunyonnyola ye aya ey'okubiri bekwatako. Kyava agamba nti walahunna arrubu, abakyala nabo balina kwota ku by'obugagga by'ababba baabwe bye babeera balese. Illam yakul lahum walad, bwe babeera nga babba baabwe bafudde nga tebalese baana. Naye fa in kana lakum walad, naye ate mmwe abasajja bwe babeera nga mufudde nga temulese baana, falahunna thumunu mimma taraktum, bakyala bammwe balina kufuna kimu kya munaana ku by'obugagga byammwe bye muba mulese singa muba mulina abaana. Min ba'di wasiyatin tusuuna biha audain, naye nga luvannyuma lwa kujjamu bisuubizo bye mwasuubiza ng'okubanga bakolera omulimu omulungi gwonna gw'onaasigala ofunamu empeera, sadaqatul jaariya, oba ekintu kyonna ekirala kiyinza okusigala ng'ofunamu empeera. Audain, oba ebbanja ly'olese tokiryalinze. Wano nja kusinzira wano okubakubiriza nti abali amabanja nga mulowooza mufa biba biwedde. Obusiraamu kye kino kye bwogerako nti ebikwatagana ku muntu ng'afudde birina okutuukirizibwa. Wa in kana rajulun yurathu kalaala, obusika bw'abafumbo olwo buwedde tubumaze. Kyava agamba nti wa in kana rajulun yurathu kalaala, naye ate singa aba omusajja ng'afudde nga tayinaawo, kalaala bali babiri, nga tayinaawo mwana yenna wadde ow'oluganda. Wa in kana rajulun yurathu kalala, bw'abanga omusajja afudde nga talinawo mwana yenna, talinawo muzadde yenna, talinawo muzadde na mwana. Aw imra'atun, obanga mukyala yafudde nga talinawo naye mwana oba bakadde be. Walahu akhun aw ukht, naye nga alinayo owooluganda. Abooluganda ba mirundi ebiri, bakalala abasooka be booluganda, bano abooluganda mu maama. Falikulli wahidi minhum as-sudus, mu booluganda be bano mu maama we bateekeddwa okufuna ku mugabo ku maali ye nga bafuna kimu kya mukaaga buli omu. Fa in kaanu akthara min dhalika, naye bwe babeera nga basukka ku omu, fahum shurakaa'u fi thuluth, bagende mu mugabo gwa kimu kya kusatu, kubanga era bisigala bye bimu. Allah agambye muwala oba mulenzi nga be baliwo buli omu afune kimu kya mukaaga, naye ate bwe babeera nga basukka ku omu kitegeeza n'ababiri babeera bangi, kubanga era bw'ogatta ekimu eky'omukaaga n'ekimu eky'omukaaga you'll end up getting what? A thuluthu, that is a third of the wealth. Bw'okwata ekimu eky'omukaaga n'okigata kimu eky'omukaaga ogenda kumaliza ng'ofunye kimu kya kumeka? Kimu kya kusatu ky'ebyobugagga. Kitegeeza nti bwe babeera bangi, however to the infinity, babeera bagwa mu mugabo gwa kimu kya kusatu gwe balina okufuna. Baganda bo mu maama, kitegeeza ng'ofudde tewali bakadde bo, maama taliiwo ne taata taliiwo. Oba kale maama wali nenga n'okusingira ddala taata nga takola ki? Taata taliiwo. Baganda bo balina okufuna kimu kya kumeka? Kimu kya kusatu. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain, naye nga tumaze kujjamu kino Allah kyenfusayizinze nnyo, nga tumaze kujjamu migabo gye yalaama oba saddaaka oba ki kyaba yalaama
au dainin oba ebbanja okubanga tumaze okubanga tukwaki nga tulikiyalinga n'agamba nti wasiyatan min Allah Allah agamba nga kwekulamirwa. That is an emphasis from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kyabakola ki kyabalamira okubeera nga mukola ki mukituukiriza nga mukyekwatako. Wallahu alimun halim, ate nga Allah yasembayo okubeera nga mumanyi, ate halimun omusaasizi, ate atembayo okumanya lwaki aba alaalise ekintu, kubanga huwa a'lam bimasalihi al-ibad. nga tuwunzika haythu bayyana Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya, aya gituvuddeko eno Allah annyonnyola mirathul azwaj wa zawjat, annyonnyodde obusika bw'abakyala betuwasa n'abaami bemufumbirwa abakyala. nja kupozinga wano ekibuuzo, bannaye mu famire zammwe ddala mu butuufu mwannyoko bw'aba afudde baawe najja okubanja okudimandiga ebyobugagga bya mwannyinammwe okubanga naye afuna portion mubimuwa. bwe tugenda kusaidiya omusajja, omukyala bw'afa, omusajja bw'afa na omukyala najja kusaidiya ku busezaala okudimandinga ebintu bya bba okubanga naye afunako portion, mugimuwa. bwe muba temugimuwa muliba lyazaamaanya, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabikola ki yabiraalika dda. so nga tumaliriza, wa mirathul ikhwati li ummi, Allah nanyonyola n'obusika bw'abaganda baffe bwe tugata nabo ku maama, dhukuran kanu au inatha, si nsonga bawala oba balenzi, wa halati kulli minhum fi mirathi, nanyola n'embeera mu bajjira mu busika obwo, wa shuruti istihqaqihim, n'atunyonnyola n'obulombolombo bwe tulina okugoberera nga tubakola ki tubasembeza ku busika. aya esemberayo ddala nga yesembayo mu aya eziri directive translative oba ezinda direct translation ye aya eya suratu nisa, that is suratu nisa aya ya 174 that is chapter 4 verse 176. Allah agamba nti yastaftunaka, bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, qulillahu yuftikum fil kalala, bakubuuza ku muntu afudde nga talise mwana wadde abazadde, bagambe nti qulillahu yuftikum fil kalala, bagambe nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubalamula ku muntu oyo, ajja kubannyonnyolako. Kyavagamba inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun, singa omuntu afa nga talina mwana yenna, walahu ukhtun, naye ng'alina mwannyina ow'oluganda omuwala, falaha nisfu ma taraka, ow'oluganda oyo omuwala ayina kimu kyakubiri kya byabugagga kyabakoze eki ku bya mwannyina byabalese. Temwerabira twatandikidde eri nga Allah annyonnyola ku baana abawala nti omwana omuwala bwabanga yasigaddewo yekka nga gwe baleseewo ayina half. So kitegeeza ne mwannyoko ye wa sister bw'obanga ofudde nga tolina musika mulala yenna okuggyako ye ayina half of your wealth ku byobugagga byo ateekeddwa okubanga abifuna. Wa huwa yarithuha, era n'omusajja naye asikira omukyalo oyo, illam yakul laha walad, naye nga omukyalo oyo naye afudde talina mwana n'abazadde nga tebaliiwo, naye Allah teyannyonnyola mugabo ki. Tuddayo eri mu principle gye twakozesezza nga tutandika lidhakari mithlu hadhil unthayaini, omulenzi adabolinga omuwala. Bw'abanga omuwala wanaafuna half, that means that if the boy doubles oba if the male doubles the female, kitegeeza nti omulenzi yenna aba ayina ate aba agenda kukola ki kubitwala. fa inkanata thnatayn, bwe babeera nga alese babiri bannyina babiri, that is olese ba sisters babiri, falahuma thuluthani mimma taraka, bayina bibiri byakusatu mu byobugagga byobolese. Eno aya kapaati kano kannyonnyola kiri kye twagambye, kuba wali Allah mu aya eyasoose, that is chapter 4 verse 11, Allah yagambye nti abaana abawala bwe babeera nga basukka kubameka ku babiri, naye atatuwa mugabo gwa babiri. Kati omugabo gwa babiri guzze ku nkobere mu aya nesembayo. Allah mwatugambidde nti wa inkanata thinatayn, bwe bajja nga bali babiri, eno aya tugigatta n'eri nezima nga zituwa kyekimu, falahuma thuluthani mimma taraka, bafuna 2/3 of what their brother left, kwebyo muganda waabwe omulenzi byakoze ki byalese. Wa inkanu ikhwata rijala, naye ate bw'aba alesewo abooluganda nga bangi, abalenzi n'abawala, rijalan wa nisa n'abawala, abalenzi n'abawala, falidhakari mithlu hadhil unthayaini. We go back to the principle ey'abaana eyabadde efuga abaana b'omufu. Allah agamba nti olwo abalenzi the brothers will be doubling each and every sister. Omulenzi aba agenda kudabulinga buli muwala. Omukitegeeza nti omulenzi agenda kufuna emigabo ebiri, omuwala afuna omugabo kuki omugabo gumu, principle esigala yeemu nga bwe twatandise ku aya yasoose. Agambye Allah subhanahu wa ta'ala nti yubayinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in alim. Allah atunnyonnyola bino byonna tuleme kubula, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna
yasembayo okubeera nga mumanyi haythu bayyana Allah tabaraka huwa ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima mirath al-ikhwata wal-akhawat Allah nyonyodde obusika bw'abooluganda sisters kitegeeza abazadde tebaliwo n'abaana tebaliwo. Those two parties are no longer existing. Baba tebaliwo. Allah natunyonyola abaana sisters and brothers, how do they inherit each other? Bannaffe abalenzi n'abawala bayinza kubanga basikiragana batya? Ekyo nakyo ye aya verse gituva kulaba ey'17 agamba ashiqa'un kanu aw al-abu, baganda baffe betugatta nabo, whom we join with all the parents oba whom we differ. We have different parents. That is on the side of our mom. If, for example, we are joining one of the parents, that is to say the mama wafe, oba we are joining one of the parents, that is to say our father. How do we go about such in terms of inheritance? Tuyinza kubanga tutwala tutya ensonga ezo bwetubanga tugenze naddala mu busika. Wa halati kulli minhum fi mirathi, n'embeera ze bateekeddwa okuba basikiramu, wa shuruuti istihqaqihim, wamu n'embeera mwe bateekeddwa okubeera nga ate basikira obugagga obwo. So today olwaleero tumaliriza omusomo gwaffe nga tulabye obujulizi okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa butya ensonga zino Allah subhanahu wa ta'ala bwe yazinnyonnyola. Next time insha Allah when we meet tujja kutambulira ate ku mulamwa kumanya obujulizi as the reign of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How did they go about such? Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannyonnyola batya, yannyonnyola butya ensonga zino, tujja kubanga tuzikwatako insha Allah biidhnillahi tabaraka huwa ta'ala. Tujja kubanga ate tukomaawo insha Allah. Tetujja kukomaako era ku mulundi ogwo gwe tunatusinkanye tutunulye n'obujulizi okuva mu baddawo bannaffe basahaba ridwanullahi tabaraka huwa ta'ala alaihim. Amannya nsigadde nze Omar Sulaiman Kasule okutwala mu mirimu ey'obusika. Mbasaba tugoberere kyotategedde ojja kubanga obuuza insha Allah. Ebibuuzo mujja biteekako tujja binotinga. There is a time that we shall be answering them biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Temutya kubuuza, mubuuze buli kyonna ekyetagisa okubanga kibuuza, kubanga that one gives us also to make a research and we give you enough that can make you better understand. So we shall end there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banayi mujje, come and consult. Mujje mubuuze, mujje offices zaffe nzigule naye temutuwa mirimu kubanga tubalungamya ne mutambulira mu bikyamu. Tubasaba mubiveemu mubeere nga mutugoberera bulungi nnyo, mutuukire ddala mubeere nga mufuna ekinyusi n'okufuna okulungamizibwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.